Nkwaniza nnyo wano ku SMX Media nange mu SMX ne bazanyi ba SMX Media Kings and Queens be ba subscribers ba SMX Media mwebale nnyo mwebalire nnyo nnyini ddala nawe tanakubera ngo subscribing ano ku SMX Media kankusaba subscribing olw'ensonga ne tuba ne updates buli lunaku buli ssaawa story gya tugikolera esinga okubeera ekikulu ti stories after converting and zibeera nga ziwuka ddatawo aleme kubeera nga agenda mungi mawulire ga nnaku nnyo nnyini ddala genkuleetedde olunaku olwaleero ag'omugole afudde nga agenda okubeera nga bamugatta n'omwami we gamazima kintu kyewuunyisa nnyo oba action eyo yeewuunyisa okuwulira munira omugole afudde nga agiri mu kubeera nga atwalibwa okubeera nga bagattibwa ye n'omwami we akedde ku matyo olunaku baalusetinga dda agenze mu saaluuni bamaze bulungi nnyo mukolako make-up amaze bulungi nnyo okwambala basimbula okubeera nga bagenda church gyeri omusumba asobole okubeera nga bagatta mu butongole ekizzeeko okubeera nga akasimu kavuga keyo w'omugole omusajja nti bannange omugole omukyala wuuno tulaba azirise mu kuzirika bagenda ogirayo bati ng'omugole afudde tazirise buzirise wabula ng'ayitiddeyo n'afa gamazima oba kibeera kisiraani oba kibeera simanyi nawe oyinza kubeera ng'okidescribinga naye omugole omusajja azze maziga n'abantu bennyini abadde bazze ku mikolo just imagine ng'ovudde eri ogolodde akasuutiko ogolodde ka dress ko yagadde kano akaliko siriiti ne mujja nga mwatuuse dda n'omukolo wajje kugenda okubeera nga gubeera amawulire ne gajjamunira omugole gwe mulinza okubeera nga bagatta ne munne afudde eribadde essanyu ne gafuukirawo emiranga eribadde embaga n'efuukirawo amaziika g'amazima amawulire ga nnaku nnyo nnyini ddala naye ng'ebintu ng'ebyo bibeerayo mu nsi era nga nze SMX Media neewaayo okubeera nga nkutuusaako amawulire agalinga ago n'agasukkuluma kwago wano ku SMX Media gwe kyolina okukola kiri simple okubeera ng'osubscribinga ku SMX Media ebisigadde obindeke era wanene ku SMX Media neeyongera okugamba nti wano ku SMX Media nkutegeeza ku Aji Kivumbi omusomi w'edduwa kugamba ng'oyita mu kusoomoozebwa buli ky'okwatako kye kifa ebizibu bikwetuumyeko mukubire ku nnamba y'essimu omutegeeze ku kizibu kyo ajja sobola bulungi nnyo okubeera nga akusomera edduwa ekuyamba ate akugamba takola ku nzikiriza ya busiraamu yokka wabula enzikiriza zonna mukubire ku ennamba y'essimu ojja sobola bulungi nnyo okubeera nga oyambibwa mu kizibu kyo kyonna ng'akusomera edduwa